Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa olw'olunaku nate era olwaleero. Katonda waffe nga bw'ali omulamu era nga bw'ali ow'ekisa, atubuulirira, atugamba, atujjukiza, atukomyawo mu makubo ge kubanga tubadde twabula olw'obutamanya. Era nga tannatuuka nate, leero nzise okubagamba ku kigambo ekitunenyezebwa abakazi n'abasajja oba abaami n'abakyala eky'okutta abaana oba kye tuyita family planning. Abakazi n'abasajja tugenda kunenyezebwa olw'omusango ogwo bwe tuteenenya, kubanga Mukama waffe munyiivu nnyo olw'ebintu bye tukozesa: amakerenda, empiso, eddagala egganda, abasajja bye bakola. Kale nga Mukama atugamba tubirekeraawo, kubanga ye yatutonda n'atugamba atutonze tuzaale twale. Yesu Kristo atugamba nti abakyala abakozesa amakerenda oba empiso oba ebiddagala byonna okusitoopinga abaana oba obutazaala, tubeera ng'abalogo abattira abaana munda mu mbuto oba mu nnabaana. Mujjukire atugamba nti yatugamba tujje tuzaale twale, naye tulemesezza abaana okubeera ku nsi ng'olw'amaddagala ge tukozesa n'ebintu bye twekubisa mu malwaliro. Mukama waffe Yesu atugamba nti abakazi n'abasajja bwe muba nga mufumbiddwa mu bufumbo obutukuvu, Mukama ye amanyi, aba already amanyi abaana bameka be muteekeddwa okuzaala. Era n'agamba nti tulina okubeera nga tubeera mu ntonda yaffe ey'obutonde gye bayita erinnakyo, tuleme okubeera nga tubeera mu family planning zaffe naye tubeere ku family planning ya Katonda. Yesu n'agamba nti singa balina pulaani ey'okukuwa abaana 5 oba 10, tetuyina kuba nga tusitoopinga abaana abo okubeera nga bazaalibwa olw'ebintu ebyo bye tukozesa. Bwe tuteenenya tugenda kunenyezebwa n'okusingisibwa omusango. Era Yesu atugamba nti y'alina obuyinza bw'okuzaalisa era n'okutonda abaana mu mbuto. Bwe tuba nga tufumbiddwa ng'omuntu oyagala abaana 5 oba 3, saba Mukama ky'oyagala ajja kukuwulira akola ekyo, naye nga tokozesezza family planning yo, naye ajja kukukolera nga bw'oyagala, naye nga akozesezza pulaani ye nga Katonda. Yesu Kristo n'agamba nti abakyala abakozesa contraceptives oba amakerenda oba pills oba kiki, kansa agenda kubaluma, mugenda kusafaringa from cancer olw'ebyo ebintu bye mukozesa. Abooluganda, mukimanye nti abaana bali mu ggulu basaba olunaku lw'okusala omusango. Bagamba Mukama waffe Yesu Kristo nti olunaku lutuuka ddi asale omusango gw'ensonga, lwa nsonga nti bazadde baffe batulemesezza okulaba ensi. Ffe tetulabye ku nsi n'akatono. Abaana bali mu ggulu balaajana, abaggiddwamu, abalemeseddwa okulaba ensi. Bannange, twenenye olw'ebikolwa ebyo bye tukoze mu maaso ga Mukama ennaku zonna nga tannatuuka. Abakyala, Mukama asobola otukolera family planning kuba ye yatutonda, yamanyi, yatumanya nga n'ensi tennatumanya. Pulogulaamu z'obulamu bwaffe yaziina n'enteekateeka z'obulamu bwaffe zonna. N'abasajja Mukama abagamba nti mulekerawo okwegattanga ne bakyala bammwe ne muyiwa amazzi ebweru. Ago amazzi ge muyiwa ebweru muba muggyeemu abaana, muba muyiye abaana wansi. Mulekerawo okukozesa kondomuzi, ago amazzi ge muleka mu kondomuzi muba musse abaana. Kubanga mujjukire yayogera mu Lubereberye 38 olunyiriri olw'omukaaga. Lubereberye 38 okuva ku lunyiriri olw'omukaaga. Mukama yayogera, Bayibuli eyogera n'egamba nti Yuda n'awasiza Eri omwana we omubereberye omukazi, erinnya lye Tamali. Ne Eri omubereberye wa Yuda yali mubi mu maaso ga Mukama, Mukama n'amutta. Yuda n'agamba Onaani nti yingira eri mukazi wa muganda wo omuwase
nga bwe kigwanira muganda wa bba oddizeewo muganda wo ezzadde. Onaani n'ategeera ng'ezzadde teririba lirye. Awo olwatuuka bwe yayingira eri mukazi wa muganda we n'agafuka wansi aleme okuwa muganda we ezzadde. Ekigambo ekyo kye yakola kyali kibi mu maaso ga Mukama, n'oyo Mukama n'amutta. Muwulira abasajja, buli bwe mwegatta ne bakyala bammwe ne muyiwa amazzi ebweru, ogwo musango munene. Mulaba Onaani yattibwa lwa kintu ekyo. Ababadde bakikola mulekeraawo. Abasajja kondomu ze zitutte ab'ebitiibwa n'ab'ebitiibwa bwe mulaba ne baba pulezidenti bali mu geyeena lwa kondomuzi. Kondomuzi nayo family planning okuba tuba tuziyiza kuzaala. Mukama atugamba tubiveeko ebyo byonna bye tubadde tukola ki, bye tubadde tukozesa. Abooluganda muwulira. Abaana basaba judgment. Ffe tuli eno ku nsi tweraliikirira olunaku Katonda lwagenda okusala omusango. Naye abaana balumwa kubanga bo tebalabye ku nsi olw'ebikolwa byaffe. Abaana bali mu bulumi. Twenenye bannange, tudde mu maaso ga Mukama. Tulekelawo ebintu by'okuziyiza abaana. Mukama atunenya nnyo 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 nga bwe mukiwulira. Mbeegayiridde nnyo tudde mu maaso ga Mukama, tukole ekyo Katonda ky'ayagala, tukole ekisanyusa Mukama. Kubanza olunaku lumu yampaako okwolesebwa nga ngenze ku kiriniki ogula pirusi. Bwe natuukayo ne nzigaana, omusawo n'ayagala mpa eddagala egganda nayo ne ndigaana. Bwe waayitawo ebbanga n'addamu n'ampa okulala nga ngenze mu ddwaliro eddene, naye nga ndaba ndi ne baweereza bannange. Nawo omusawo $200 ne mmugamba omusawo njagala pirusi. Omusawo ne ntuula, omusawo agenda ndeetere pirusi oba ne mbaako we neetooloola. Mba ntambula, Omwoyo Mutukuvu n'anzijjukiza nti baŋŋaana pirusi. Ne nzirayo ne ŋŋamba omusawo ne mmugamba omusawo mpa ssente zange kubanga Mukama yatugaana pirusi. Omusawo n'akwata emitwalo gyange 2 gye nali muwadde n'aginziriza. Naye baweereza bannange abalala baagaanirawo ne balinda babaweezaabwe. Ne nva mu kwolesebwa. So mbasaba ebintu bino temubitwala nga byakusaaga. Mube n'okukkiriza nti Mukama bwe yatutonda talina kimulema. Mukama akyasobola okutukolera family planning mu bulamu bwaffe. Tuve ku bintu bye tukola ebitamusanyusa. Mukama y'alina obuyinza bw'omwana okukulira mu lubuto oba obutakula. Wabula sifa abalina obuyinza bw'okubaziyiza obutakula. Kubanga tugenda kusingisibwa omusango. Tugenda kusingisibwa omusango bwe tuteenenya. Mukama ayagala tubeere nga tukyuka. Mukama ayagala tubeere nga tukola by'ayagala ng'abaana ba Katonda. Mukama ayagala twenenye. Kubanga ekyawandiikibwa era kyogera n'ekigamba nti bwe twenenya, bamalayika mu ggulu bakola ki? Bakuba ebitaasa, basanyuka, eggulu lisanyuka olw'okuba nga tuba twenenyezza. Yino Luka 15 olunyiriri olw'10 mbagamba nti bwe kityo liba ssanyu mu maaso g'abamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya. Gwawulira yenna ng'olina ebibi, ng'omanyi nti obadde okola ebintu bino oba musajja oba mukazi, obadde omira pirusi, obadde weekubya empiso, obadde oli ku family planning eya buli ngeri, obadde ku ŋŋanda, omusajja oli mu kukozesa kondomuzi, oli mu kuyiwa amazzi ebweru. Byonna bikolebwa ffe abaana b'abantu. Naye Mukama atugamba nti bwe twenenya, omu bwe yeenenya, eggulu liba ssanyufu ne bamalayika bonna. Bannange twenenye kubanga Mukama waffe Yesu ali kumpi. Bino byonna bitugamba tukomewo gy'ali tusobole okutuuka w'ali. Kubanga tewali agenda kulaba ku bwenyi bwa Mukama waffe Yesu oba ku maaso ge mu butali butuukirivu. Wabula buli amanyi nti yabadde abikola weenenye, kubanga bw'oteenenya n'ofa kati. Mujjukire okufa. Tewaliiwo n'omu amanyi nti enkya ngenda kufa.
wabula kujjanga mubbi mu bulamu bw'omwana w'omuntu. Naye bwe twenenya ne tudda gy'ali yagamba nadda nga gye tuli, twenenye kubanga atunenya tukoze obutemu obuyitiridde mu maaso ge. Tulemesezza obutonde bw'okubeera nga bwe yabutonda. Tetumanyi oba abaana be twajjamu bannabbi oba embuto oba family planning ze tumize tusse basumba be oba ababuulizi ba njiri oba bayimbi baggulu, tetumanyi. Tuteekeddwa okwenenya omusango guleme okutusinga. Mbagambye nti onaani mumulaba. Onaani kasita yagaana okuzaala abaana, amazzi bwe yagayiwa ebbali Mukama yattamutte. Ebyo byonna twetaaga okubirekera awo. Tugoberere Katonda ky'ayagala, tuve gye twabulira tukomewo mu makubo ga Katonda, kubanga atuyambye okutuzza, okutunenya. Ye Katonda waffe ow'ekisa, atwagala ng'abaana be. Yesu Kristo yayiwa omusaayi ku lw'obulamu bwaffe. Twenenye omusaayi gutulongoose, kubanga yayiwa omusaayi guba ogw'okunaaba. Buli bwe twenenya nga gunaaza ekibi okuva mu bulamu bwaffe. Twenenye tukyuke, bye tubadde tukola tubite eby'obutali butuukirivu byonna. Mukama atwagala tukomewo mu maaso ge. Buli mwana wa muntu beera n'okukkiriza nti Mukama amanyi obulamu bwo okuva nga tonnaba na kutondebwa mu lubuto lwe yakuzaala, eyali maama wo oba kitaawo. Ne bw'oba ng'omuyina nga tannafa, naye teyamanya nti olunaku lumu alikeera ku makya n'akuzaala. Naye manya nti gwe bw'oba wazaalibwa, watondebwa nga naawe ate oyina b'oteekeddwa okuzaala. Okiraba ndowooza. Kati abo bojjamu b'oziyiza, olunaku lw'omusango ogenda kukiwoleza. Twenenye okuva ku ntobo z'emitima gyaffe, kubanga Mukama agamba ayagala emmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde taakugayenga. Zabbuli 51 bw'ayogera, twenenye n'omutima oguboneredde Mukama anaasaasira. Tukomewo eri Mukama, tukyuse ebikolwa byaffe. Mukama abanjagalire era abampeera omukisa. Omwoyo Omutukuvu abatuulemu, alumiriza ekibi n'omusango, aggule amatu gammwe n'emitima gyammwe okuwulira, okugonda n'okukola, kubanga abanaagonda banaalyanga ebirungi eby'ensi, naye abataagonde ekitala kyakubalya. Muwulire eddoboozi lya Mukama, mukyuke mukole okwagala kwa Katonda. Mukama abampeera omukisa.